Yes, okay. Divine Screen Pictures tugenda maaso atenete. Antu kuletedde endala yino. Tulabye nyingi nyeze dogo. Filimu nyingi zetukutuusizaako mu system ya Ferrado ya Lodies Corner. Akatukuletedde endala yino. Ono musezi wamala ebifi atasuula gumba. Bw'aba ayiga omuntu abanga alabye enjobe. Basooka kukalirira kabanyi. Obwana obutennyama yabwe beeserera. Abakulira omulabye. Tukyalengera kalango leeta enva. Oyagala okulya musezi muno obuuka n'ekikolimu. Tukyalengera kalango. Ekyatuta omugenzi aba akyakyogera. Omugenzi si mwetegefu kuziikibwa. Filimu yino batwala balamu peke yake. Abakyala no babaagala nnyo. Ebbere balisiikako likola enva. Ulira filimu. Losi yennyene. Omusezi bw'abago batagala kola losi n'akamu. Nga tannawuta ku supu alimu kuwonga awulira bubi. Hapana. Sijja kulya muwogo nga muluma. Tukyalegera kalango ka filimu eno. Antu gikutuusizaako bulambalamba mu zonna z'olaba eno tonnagiraba. Nga bw'otegera Uganda katukuletedde ekyenjawulo ku byasooka. Mayiti ezize entamu. Side vaayo. Wawe! Mama. Tabu yennyini. Nze nja kukulya kozitoweko wewuke. Nkusekeredde. Seba mwadda mu ddiini muli mu ddiini. Mwerabidde nti tuyina enva. Oli mu kika ky'abawuuso ogaana okuwuuta. Ojja kitegeera. Okuva ewomuwandiisi Nakinkusowa ya Victor. Tukutuusaako filimu yino. Abasezi mu kweberera buli mulamu aliwo aliibwa. Yangwa tugende ekyo kigwe. Tukyalengera kalango. Ku mulundi guno baagalani. Baakumulya naye byonna bigenda kugwera mu filimu emanyikiddwa nga Mmegenya. Bannange temugira. Temupapa muzibirize tusabe. Kumbe n'omufaaza asabira omugenzi. Yali muwuusi. Tutamayiti. Omupatiri agenze ne gaali. Omupatiri agenze ne maali. Eno bagiyita Mmegenya. The Cannibals Will. Eri katale sawa yonna mu system yaffe ya Lodies Corner Publishing. Omukazi tewaleeta mukazi. Amayembe sibakyagakubira nsaasi na ngoma. Bayingidde wale. Bano batandika enduulu oli mubbi wa boda. Engato z'eddogo. Ogenda okwetegereza ebiwandiiko. Gwe naawe ebikibino. Akukuba gwe naawe olwo olubanda otereza. Twageze kutta omusajja tulabika twase wabere ebintu bya kisirusa mpaka tempasente kati obitute bibyo. Kati mungende mpo. Ebintu eri bannoonya mpa bujulizi. Najja Superladda. Lwaziba. Napika. Filimu. Awulira. Mpaku. Oli naayuza. Ono bamulenga. Nina bwe ziguddeko. Abadde mu njawulo. Olubaba baluno. Ono zimutta. Sezimulumbye bbiri. Ulire engato. Ezimusanyalaza. Zamuwanvu y'emikono. Katandike mpolampola. Bakuletedde filimu yaffe yino. Era nga tutandika butandisi. So nga Filipo omwana w'abandi yenna nnyini filimu asooka. Efilimu bagiyita Kabbo ka Musambwa. Akabbo ketandise mulambalamba. Sagadde bakunyumiriza nagezi genda bwe muke. Tugenda kusinkana Salimatiya. Ate nga n'embabazi Zubeda akomyewo mu filimu yaffe etandika. Filipo omwana w'abandi. Zawedde Diana. Tulaba Akabbo. Matovu Mukasa. Era nga ne tugenda mulako mu filimu eno. Bidandi Nurudini. Ekyatandika Katongole Hussein locations manager. Ate nga Luni Pone Chidistelewo beba director of photography. Yawandiikibwa Filipo omwana w'abandi. Ate nga Lukabe Frederick yakoze ku soundi. Namutonza ajala mama afiso bewala fair. Ate nga Lukabe Frederick ne Luni Pone editor filimu etandika.
Filipo mwana w'abandi ye director filimu eno era nga Filipo mwana w'abandi ye producer waayo. Waliwo yali ava ku ssomero mu kutandika ebitabo bimumenya alabe nga abaako kyakolerera mu biseera eby'omu maaso. Wabula obuufu bwe bumu waliwo yali agyatambula mpola mpola ayita ku ttale. Nga bw'omanya ebyekyalo ova ku maini n'okwata panya owange kaliraba tomakati ate ddiiru yaffe omwana ono omusomi ayina ddiiru n'omubbi w'emisota badde nawuguse kakati nono agamba wadde odi yadde alina okuleka ne bakutula oli yadde agyerabidde ddiiru ngenda kunoonya balala n'agaanika ng'ende ndaba abalala eno ddiiru leero lweggwa. Ddiiru ki ekyali ntandikwa awe bayawukanira balina okuleka ne bakutula ddiiru. Olwaleero ddiiru zisingidde abaana b'obuwala okulabika ne babaako kye bagenda nakyo mu maaso. Okusinziira ku kyenda ku ddiiru yaffe ensawo eno ndaba nga ejja tumenya jikira tulina okusisinkana mu kibira. Ddiiru kyegenda mu maaso kuba buli omu tulaba ayogera ku ddiiru ekyatandika butandisi. Ddiiru efuuse ddiiru. Kwata ensawo tulaye nga tukutula ddiiru. Kakati ono alina okugenda ku ssomero agamba obudde bumulese amulekedde ensawo wabula ddiiru singa beekutuse nga taliiwo ye balina okuleka ne bamugirako omutemu wagwe. Balina omugirako omutemu wagwe ekyatandika butandisi. Kati gwe twalengedde yabadde agenda okusoma n'abisazaamu ebyokusoma nga bamugambye ku ddiiru naye n'akwate kubo n'akomawo. Twagala tumanye ddiiru ki eyo egerwako. Kati ogenda okwetegereza abaana bano nga bakuŋŋaana nga bakkirira mu lubira ekyatandika butandisi. Naye nga buli omu kyabadde agenda okukola yakivuddeko n'aba nga yeetekkera ddiiru erina okuleka neekutulwa. Twagala tumanye ddiiru ki erina okutulwa. Bagenda ku luzzi abalaba ogamba bagenda ku luzzi naye ng'ate balina ddiiru gye baagala okulabika ne bassa okukutula. Mukyalo ono ng'ajja alabike ng'afuna ndagala wabula twalabye ewaka gy'ava awabadde omu ku bawala bali. Mwala yabadde agenze ku ssomero teyagenze bwe yakomye ewaka ng'alabiriza era ono teyategedde nti yabadde agenze okusoma teyasomye. Ekyatandika butandisi kati nga gy'atema endagala asobole okugenda maaso okulabika nti oba munnanga akola ku kyokufumba kuba omukyala yenna abakyala baba bajja kufumba. Kati olunaku lw'abatafumbye obufumbo buyinza obutabaawo bwategeka. Eno tulengera abagenze ku kyo soka olindeko musoke mutuwerekereko mukude ntukomewo. kakati bayagala basooka abamu bagende baleeta enku kubanga ddiiru eno kyetaaga ne bagikuba nga balina ekyokwekwasa ne babadde bagenze kukyaba nku. Kati kumbe erudda waliwo emisambo egyali gizannya ki omweso. Ebitundu ebimu osanga omweso nga gwawandiikibwa mu kkubo gwe n'otamanyi omweso gwe gwavaawa. Katulengera emisambo gino kye gigenda maaso n'okukola gizannyira omweso mu kkubo wakati. Kyova olaba olina emitala egimu gy'otuuko ne bagamba nti eyo tebagendeyo misana oba ssaawa munaana oba ebudde bwe buti. Emisambo gibeera ginaaba oluusi gibeera gizannya ku zzaala. Kati kye baakola nga bayitawo abamu babadde bakuta ebidomola kwe kubikweka basooke babaye nga bawerekera abawala okugenda mu oludda olw'ekibira. Jjukira baagaye balina ddiiru gye baagala okulabika ne bakutula okusooka. Eno emisambwa giri mu kuzannya mweso mu kkubo wakati gyonna gigyo gyambadde mata. Naggambe waliwo emitala gy'ogendako nga bagamba nti eyo tebagenda essaawa bwe ziti kubanga oyinza okusanga bali mu mirembe gyabwe n'emisambwa girina emirembe gyagyo. Kati kuno kubayita okusaabala bavubuka nga basaabala kasaalu bagenda mu kabira naye nga baagaye balina ddiiru gye badde balina okuleka nga bakutula gye tutategedde yabadde ddiiru ki baabo. Efirimu eno ekyatandika butandisi emanyikiddwa nga Akabbo nagaye nate nga ndikyeminze nkwereza Akabbo.
N'ebigwa bingi nze. Nga bayitawo. Ekyatandika. Mwenze ngena mu nnyonza. Ekyatandika butandisi. Nga bayingira akabira. Nga bayingira akabira. Natoyogera. Babu. Emisambwa girimu. Giba gikyazanya. Baani abayingidde akabira ku ssaawa ez'enkalagaga. Kati emisambo omanyi tegyagala nnyo giraba kuba abantu balaba emisambo bakola nnyo olugambo. Kati bagenda okutuuka wano bano abavubuka ab'effujjo ababadde bagenda ku luzzi balwadde agenda mu kibira ne bakyusa ebirowoozo. Kati omweso baagusanga gubadde gukyazanyibwa naye tebalaba kikiriwo. Ono ng'alaba ssente ye kyerabamu ng'ekyomugaso. Zino ssente za ddala. Tewandiggyewo ssente ezo. Eno bagamba ni waliwo ebyokola. Wamaffe mujje tugende mu kibira. Omyaye ssente ng'azigyawo ng'azikuba wallet. Akabbo kali awo. Mwana gwe nagamba. Ndi kulaga ebyewunyo. Kali onagenda okwetegereza naye akabbo ko nga kalungi. Akabbo bakasanze awo. Naye nga kabadde katuddeko ssente. Ssente oli agenze nazo. Kati ate ye omwana neyeegomba akabbo. Era akabbo ke yagenda nako. Kati nga batandika kusiba busanso. Eyagenze n'akabbo yagenze nako. Eyagenze ne ssente azirina. Agambe tebaagala ssente. Soko mpe zange. Ono ng'agakye tugenda okukola ssente tugenda zigabana. Waliwo aleese ekiteeso. Abaatidde ssente bazitye. Bano bagaani ffe twanonye enku. Ekibira kino kirimu emisambwa naye oba ononye enku osooka kuzisaba. Kati baatutte akabbo genda okwetegereza. Waliwo oluseregende olubeetooloola. Oluseregende tebaalulaba. Balina akabbo bali mu kuteesa era baagala kugabana. Abamu batandise osaba ssente mu ngeri y'oluleekereeke. Efirimu eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso. Abamu bagamba tugabane. Abalala ffe twagala gabana ssente za misambwa. Tetulina gakubwa misambwa. Munnange efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Jajja. Oluvannyuma. Jajja. Kali waliwo ajja ayitaayita jajja. Jajja n'avaayo. Wuliriza. Jajja ensonga endeese. Wuliriza. Jajja. Ebibala byange naddala ebijanjaalo. Kati omukyalo ono alina ebizibu bye. Tamanyi lwaki ennaku zino ebibala tebikyadda mirembe. Ebintu byalima tebikyazza bibala birungi. Ebijanjaalo byattululanga kati byateekako eminyololo gyagaano teekamu empeke. Ebintu ebisinga ebijanjaalo byengera tebinnaba kuttulula. Simanyi lwaki amatooke gassaako mpumumpu ne gakoma awo. Ebiseera ebisinga abantu bano abalimi bo baba bakimanyi bulungi. Ng'ogyeko okulabika n'enkuba etonnya ettaka ne ligonda ekibala ne kidda. Wateekeddwako okubaawo ensonga lwaki omuntu alima n'atabaza. Ate nga wa abantu abalima obutono ne babaza nnyo. Kajjajja amugamba ekyo kigenda kukeberwa. Tofaayo. Ekyo tugenda kikebera. Egenda mu maaso. Ne tudda ku bano nga bamaze okuva mu kibira. Abalo bamaze basibira enku. Kati baakoma babe nga basena amazzi kuba bo babadde n'ebidomola. Naye nga bano abawala be tulengera. Abawala balina ewaabwe gye bava. Wabula bazadde be baba bamanyi ni bali ku ssomero. Kumbe bakyusa engoye ne bagenda mu bibira n'abalenzi ne basiiba eyo. Kati babano baafunye akabbo. Baafunye akabbo. Tutemanji leero n'agatuusa. Efirimu yiino ekyatandika butandisi. Tugende. Tugende. Waliwo eyagenze ne ssente. Nga bavaayo banyumiddwa bafunye amazzi enkuba zireese. Era kati bwe batuuka wano ng'ono abagamba nimumanyi nga basooka beetikkula enku. Ow'enku ow'amazzi tusooke tutwale ebintu ewaka.
kati kye baakola nga bagamba basooke batuuse ebintu badookedde ne bagabane. Obudde bugenderedde kati baagala babe nga bafuuka abaana abalungi. Be bano abaana abaabadde balina okuleka ne bamu babeera ku ssomero naye tebaatuuse. Kati baagala balage bazadde baabwe nti baana balungi era baatuuse ewaka ne batuuka n'okutwala enku saako n'amazzi. Wabula kabasooke batwale bino n'oluvannyuma babe nga bagabana ebiri mu kabbo n'akasente akasangiddwa emmanga mu kibira. Akasente akatali gamba nti liri dduuka ndi bw'ogenda osaba n'oweebwa. Wabula baatutte sente z'emisambwa batwala. Baabo batwala. Batwala. Bwana tubatutte. Batwala wa? Batwala wa? Oyo nyataka sana kekaji. Efirimu egenda maaso. Kibadde mu kibira okirabi. Okirabi. Batwala kumbe bagobererwa. Emisambwa gyali tegyagala nnyo kutambaala matwale g'abalya mmere bano. Naye bagenda maaso be banyumya mweso guli bagulabye sente bazirabye enkuba zityabye emisambwa tegyabawadde. Batutte sente. Efirimu etandika butandisi. Ne bano kye bava batuuka. Gwe sagano genda kuuzi. Gwe mwana gwe. Tewali mazzi. Ne mama naawe abadde amperekeddeko. Mulimu abata emisambwa gy'abagoberera tebagiraba. Nagamba mu bulamu bw'edduniya Katonda yakola ebintu bingi. Era ebitonde ebimu byanjawulo ku bitonde ebirala okusinziira ku neeyisa yaabyo. Kati emisambwa gimaze okulengera obulungi abaana bano abagenze ne beetyoolatyola. Kakati ate maama yali agambye abaana bano babalina okwegendereza. Obudde obumu tebuba bulungi genderamu ku luzzi. Wabula ekyo ng'okijjeo kasita amazzi bagaleese. Balina okuleka ni bafumba. Taata bw'anaddira abe ng'amaze okutegekerwa kyava agamba ono agenda aleeta endagala. Kati ng'omwana ono agamba nnyina nga bw'alonze ssente. Mitwalo ebiri. Alonze ssente emitwalo ebiri gibadde mipya. Baasi. Ne bano baabano buli omu alina ewaabwe gy'ava. Nze nkutidde yangu wagwe tugire munnange bano abaana bajjagira mu byenga bana balyoke batuzanyise. Kumbe mutaka Sendi yatandise n'ozanjula ewaabwe ewaka era amaze okubulira nnyina nga yalonze emitwalo ebiri. Efirimu egenda maaso. Tusooke tukkirire mma. Omusajja ajja kuddira sente zaffe azigulemu amenvu nga tuli wano. Emisambwa giri mu kubeetegereza. Bakola entegeka ez'okugabana. Emisambwa gibalaba. Efirimu bagiyita Akabbo. Era nga tugenda maaso. Ziba za misa. Kati omwana nga tazikwata sente kuziwa maama we. Ng'amulaga sente z'alonze. Maama ng'amugamba okulonda tekiba kirungi. Kuba ebiseera ebisinga buli lw'olonda obanga alonze omugugu ate ogwoyo yasudde. Kubanga akabonero ak'okusuula kategeeza kwetikkula. Omuntu oyinza okuba obadde n'ebizibu ebikutawaanya naye bw'osuula oba n'ofulumya kasente obanga eyeetikkudde. Kati gwe alondalonda oyinza okulonda ebizibu by'omuntu n'ogamba emikisa gikusobedde ebintu byonna byesibye kumbe walonda emiguwa oli gye yali yeesumululako. Kati weegendereze ng'olonda. Efirimu egenda maaso. Bano nga balabiriza. Saawa yagenda kugabana. Saawa yakugenda kugabana. kana kidomola ky'amazzi. Yeegombye Akabbo. Teekayo Akabbo. Yangu atugende kansoke nnonye wentegeka Akabbo kange. Akabbo tannakabikula na kumanya kiri mu kabbo. Uniform. Ndako naawe. Kyapa Akabbo kange. Ono ng'agenda maaso atereka Akabbo. Lujja kuba okyali awo. Nze ngenze bali bajja tugabanako emitwalo mingi ebiri giri emitwalo ebiri mingi. Okugirekera baye kati nga bajja masanganzira wano ewali tabamiruka walina otulo olukiiko olw'okugabana. Kyokka gwe bagambye oba gwe balinda bagabane naye jjukira twadayo sente aziraga nnyina. Era n'amugamba okulonda si kirungi. Kati tuba tuli awo. Omanyi kyenkoze? Mba nafunyemu buki obusibusibu. Wulira. Mama badde yantunyekaawo ku kasitensi. Nansubira oba nafunayoko n'ekyenji naye ekyenji akoze eki? Abadde agenze noonya kyenji n'abula. Ono gwe batumye endagala ye tagenze mu kugabana. Balina okulabika ndi bafumbira taata emmere agenda okudda.
kati agenda otuuka endagala nga nsale. Babadde bamutumye endagala awo mala kugabana kansoke ngende nkole ku kyogabana kasita endagala zizoledde ensale nja kudda ntwala butwazi. Bagabana essente z'emisambwa gibalaba bagabana. Waliwo gabana essente z'omusambwa n'otabagama gwe sente ozigabana kumba ogabana emiggo. Efirimu yiino nga bamala okugabana kati ono sooka ompe zange. Naawe Kanika kitaffe tuli ba mu nju emu nedda leka maama yantumye mangu mpe zange. Era ssebo ojja kuzimpa kuba endagala nzire seeri. Saagala kuleka nyonziba onkumpanya sente ffenna ne tulina okugabana. Tugende nja kuweereka kazitanguzeemu ne ku bitumbuuwa. Egenda mu maaso. Naawe siimako. Ono agabye bubi. Ffe baawadde akasente akakadde ate nga ka 100. Emitwalo 2 bw'ogabanya abantu 10 buli omu afuna 2. Lwaki atuwa 100 abaagabye bubi. Efirimu ekyatandika butandisi. Kakati abaana bano nga bamaze okugabana buli omu akwate kuba okudda ewaabwe. Amazzi baagaleese tebannaleeta mimonde gya kufumbwa leero. Abaana mutambula mulinga embwa be yakomba mu bigere. Abalenzi be balina okusogola kumubadde bakyagenze mu kyagabana. Kati ekyogabana kyo kyaviiriddwako. Kati ekiddako kyakusima mimonde. Maama waabwe nga abatuma emimonde. Efirimu egenda maaso. Laba gwe baatumye endagala. Yakuta akambe n'agenda mu lusuku. Kati mwana gwe nakutumye nagambye ogenda oleeta endagala ate ovaawa. Kati kumbe katuuse mu nimiro kafunyemu ekirowoozo ekyokubiri ekyogenda okugabana ne keerabira ate obuba busiru. Mwana talina magezi. Yagwa mangu ogenda oleeta endagala. nakutumye n'oli oba nakutumye Maama nakutumye n'oli nakutumyeko n'oli nze yansanze baana kundalukirako bulalukizi. Oli yamutumye wawe yazze mu byenono. Saagala baana bakandekanya bandekanya ninga yazaala emigundwa. Efirimu egenda maaso kakati ono kyava yeeka mwana akwata ekkubo addayo mu lusuku agenda anona endagala. Kadi yatuuka akababukaabi ng'ayina b'omanyi abaana ab'ekyejo mbu bamukubye nnyo olwo. Kyokka nze maama gwabonyaabonya buli kaseera nze maama gwabonyaabonya nze mpulira n'okoowa nkooye. Kati waliwo abajja batagala n'ebisawo ate be bano abaatumiddwa emimonde. Babagaye bagende basogole era lumonde bamusoggodde ne bamufuna. yatukeza 10 yetugenda mu nnimiro tuvuddeyo tugenze ku luzi kati tunoonye emmere siddamu okukola mulimu n'omu. Kaakati batandise okwekyanga be basomba amazzi be basima emmere buli mulimu gwonna ewaka be bagukola bo tebafiirwako lwaki. naye Richard okuva obwedda oyasanku tanabakutta yagwama naye ono ye muno yagenza onona endagala ye ali ku ki wakamuleese kuba kitamu ajja kuntabukira ng'akomyewo. Maama mutuufu ffe nnyini gye tugenze twaluddeyo obudde ne tubutira eri wansi. Bano batandise okuyomba kuba be batulugunya be bagenda mu maaso be bakima emmere be bakola ki buli kimu be bakikola. Mutuufu egenda mu maaso. nze ne ffene gwe twalidde takyali tutwale emmere bafu. Yabagamba ne mwangu tutwale emmere maama tayomba. Emmere bagifumbe n'olwo lugwe nga bakwata kisawo kya mmere batuuse emmere ewaabwe ewaka. Efirimu egenda mu maaso. Kati ogenda okudda eno Richard anonye mwannyina maama yakutumye endagala olya n'osiita bugere. Ndeka naye nze gwe mbonyaabonya gy'obeera nze najja kubeera muddu wano ewammwe. Ono kye yakola kwe kwata endagala wabula endagala zino zaatwala omuwala ono si yazisaze naye yazisanze ensale. N'alowooza nti ennaku zino afunye advantage. Waliwo ebintu bye tulambulamu ne tulowooza nti tutekinza advantage ku byo. Naye ng'oluusi wabawo akabonero akakakali ennyo ate omuntu kalabanga akabonero akanguwa.
ekyejo kimutta nesaagala kumbonyabonya saagala kumbonyabonya kyokka ewaka aliwo omwana omulenzi naye nze gwe babonyabonya kumba omwana omulenzi ali ewaka muto omanyi okusanga kali nga mugamba mu ekimanyi oli musanze yasazedde endagala ali eri asiita busiisi ng'akaabira kyo simanyi omwana ali eri ssebe ali mukaaba naye omwana oyo yaba alina kyejo kaakano Suzaana obadde ewaali naye mami twala eri ekyejo kya jjajjaawo nze ragasiya nja kuba entamu ogiwulire manyi waliwo esepiki n'entamu bibiri byanjawulo waliwo esepiki n'entamu mpitaako kugenda ondetera amatooke gali kyana kiringa oba ekyabaaki efirimu egenda maaso tukyatandika ntandike Akabbo ng'aleeta matooke ng'aleeta matooke tugenda maaso enva nga bazireeta aliwo ezaasuzeemu simanyi ebifi byabadde 5 ndaba 3 muli ennyama enva zino ziterekebwa mukimanyi kitamu bwagula kiro y'ennyama agiryako ennaku 2 awewaka mulyamu supu n'obusavusavu era buli wagula kiro n'atalyamu nnaku 2 taata amanya nti enva zino zirabika bazikozesezza bubi kakati ne tuvaayo nasaba emmere nkola ntya abaana bali muzannyo abaana bagamba kino bakola kiri abaana baba baaki omusajja ajja nakutuukira awo maama yenna bw'abeera yeraliikirira omwami waddirayo oba emmere tennajja ekintu ekyo aba yeraliikirira kati nogenda okudda erudda waliwo ava mu lugaashuulo kati agenda okwebuuza abaana gye baalaze buli kimu kyonna basuula busuuzaawo oba bali ku ki buli muzadde yenna waali ali ku tebuukye abaana baalina abaana balinga abalalu kakati tuddako maama Suzaana ali mu kutekkera mwami omwami w'awaka wano yaani kwe kwata akava akazzeeko ng'akwata akava akazzeeko efirimu egenda mu maaso ng'agenda bulungi azzaako akava agenda oyita Suzaana yatwala emmere eno ku kyoto ng'ayita Suzaana agenda asseeko emmere genda osseeko emmere kitaawo nga tannadda saagala kitaawo agende kudda ng'emmere tennajja bino byaleese amazzi byagataddako ebyana bitambula sagana okuzungira mu yunifoomu gasiya buloolu abaana ebakomayo waka bamanya emirimu gye baba balina okulayika ni bakola genda oleeta enku abaana oba ningaala ezaala ki ng'amutuma ettooke ye maama Mpolome atabuddwa ebyana byazaala ndagambye ekyatandika ono afubanga bw'asobola ayanguye emmere eriwo abaana baalina balenzi balalu bazibu leero ndowooza emimonde gya kutokota butokosi tugenda mu maaso efirimu egenda mu maaso nagambye tutandika ntandike ng'atereeza ku kyoto entamu kimira mmire ekyoto kimira bumizi ntamu teriiwo woogambira mbw ate omuliro teyaguulidde mu buli ngeri guba guyina ogiyingira munnange nga batandika kufumba waliwo ava mu nnimiro n'abatabani bamuyita Matiya Sali oligino nemusi ayagala ebijanjalo byanikibweyo katono olubituusa byanikibweyo katono bikubwe
Tagala nnyo bijanjalo kubuliisa amaye ebijanjalo biba byakwanika aye n'okuba naye banga biba birina okukubwa. Enfirimu egenda mu maaso ng'atuuka. Bakomyewo eka bava mu nnimiro ebijanjalo bireeteddwa. Enfirimu egenda mu maaso nga basooka kwanika ku bijanjalo naye sente z'emisambwa bagigabanye. Emisambwa gitunula butunuzi. Firimu genda onoonye akatamu bakatutte. Akatamu entamu ne bagitwala entamu ne bagitwala emmere eno engeri gye mwatutabukidde, engeri gye mwazaayo. Abaana bamwe batukoze ekigenyi be batutankudde. Emisambo ebiseera ebisinga gigenda okuba giba gyatinkuddwa kati minyiivu. Ate emisambo eguba gukubanja tegujja kugaa nti gukubanja bwe guti wabula guteekawo obubonero. Entamu ne bagizaayo nedda ku kyoto naye ng'entamu eno efulumyemuko. Emmere Kati ogenda okudda muzeeyi agamba enjala emuli bubi bakamuwadde emmere n'alyako tawulira bulungi n'akamu. Emmere nga bagireeta ejjulwe. Leetaawo ku mazzi. Maama obwedda kyafuba agenda okuleka ati munnange taata ava mu nnimiro ng'emmere eyidde. Ng'era omukyalo Omuganda osooka kunaaba ku bukokkoliko olyoke ojjulire omwami emmere. Taata yalimye olubimbi lw'abana nga lulima bw'omu kati ayagala abe ngazza we yajje. Saawa yakulya n'abasoggodde emmere be baabo. Ogenda okusu kikino Nafumbye lumonde. bafumbye lumonde naye ogenda okujjula emmere mulimu ensigo z'ovakkedo. Maama ebijuno bivuddewa? Entamu ejjudde ebijuno. Maama kati ate wagize wali ogizeeko essaawa netuukayo okujjula ng'emmere gyoyita emmere mulimu ebijuno. Kati onjiwa otya amalusu neneesunga tandise gwabugwiddalu. Lwaki mumalako naye emirembe? Enjala yamulumye obwedda bagenze otuuka okujjula emmere ng'erimu ebijuno. Enfirimu egenda maaso ag'amaka malala tugalabye. Tuddako ewa maama Suzaana. Maama Suzaana ali eno nabo beetegekera ku kyokujjula. Bajjulira ani? Balinga ye taata ewaka naye alinga asibirira ennumbwa mukambwe. Obusungu bwamusitama mu nnyindo. Kati essaawa ey'okujjula bano baba bajjula ogenda okwetegereza abafumbye ebifi nga mulimu katunkuma atali mukongole. Bannange tumanyire mwawusa enva zange. Wagula kiro y'ennyama mwe mulyamu supu ebifi biba bibye. Kaakati bagenda okujjula nga waliwo katunkuma atali mukongole amanya bamuliddemu olukwe. Bagenda okujjula emmere. Bannange mulimu ebinywene. Kati ebinywene byavudde wagwe mukazi koleko yagala kumanyira ani gojjulira ebinywene. Ojjulira ani ebinywene? Bannange nabadde nfumbye ettooke ng'ate ndaba binywene. Mwalidde emmere ne mugindyako kati gasiya munefu nankani gasiya buloolo. Yatabukira batabukire tayagala. Ani gwe mufumbira ebinywene?
abasi yali w'amagye firimu yino bagiyita Akabbo mufumbira nnyo ebinyonyi gasiya mufumbira ebinyonyi Moabu kati waliwo atudde mu kikolo kya kasooli aweweeza embeera kubanga yayisiddwamu amaaso bwe bamufumbidde ebintu byatategeera awaka wano batandise obutambala mu maanyi muyinza mutyo ng'amba ni mwasogodde emimonde gya kyebandula nyammwe n'alyoka ajjula ebintu byesitegeera naffe enjala etuluma mwangu mangu mugende mulime njala ebaluma wano si mmwemu mukyala kali n'asooka ayita mukazi we wandibanga waliwo ebigendererwa ebitali bya buntu mu maka muno jangu nnyabo kali nga mugandi mukazi gwe olabikonkooye naye toyagala kumbuulira kubanga noŋŋamba nti ogenda kunzijulira emmere era n'olyoka ojjula emmere nga mulimu ebintu byesitegeera wano natumye abaana kali nga mugambe mwami ekituufu natumye abaana lumonde era bamuleese nze namuwaase nga ndaba wase n'enfu era lumondo lwamaze omuwaata gwe nafumye kubanga nkimanyi munange oyagala nnyo emimonde gy'akawogo ne nkuteerako n'emimonde egitali mu misuse tobanga emisambwa gye bamwe gyazzeemu okubanja oba abalongo temwababikka waliwo ekitali kituufu mukyala naye ng'olabika oli mu kwagala kumpitamu kati njagala oddemu owaate nga ndaba nga ntudde wano ofumbe emmere eyo ndabe nga wendi kubanga olabika mwandiddeko emmere muli mu kwebuzaabuza gifumbe nga ndaba sigenda va wano n'atuula waatunudde waliwo omulyango ab'ebijanjalo bali mu kkuba ebyaleero byobaddemu ebiri mwana fumuulira tomanyira gwolabye mufumuuli bali mu kuyomba bakola muyomba mukola bamaze okubuwa ebijanjalo ebyo njagala mubiteeke mu kakutiya bagenda bissa mu kutiya emu munamwanga aye saagala mukole nga mweganya teyakubye nabijanjalo ogenda okuyita Yowaabu kumbe Yowaabu yeebase musika naye bannange abaana balinga abalwala akasumagiro owe bakoode essaawa zino mutuntu wenna oli awo otaddeawo ennyindo ziwuzire ezo ziringa emidumu yagambye kukola oli ali eri yeebase yava akwata olweyo olunaku lw'enkya nkakase nti omulimu gugenda okutandikako okujola ki bintu ebyo okumutala ki olwetombuuza bwotyo mwana ono musajja ajja tufuganga bamagye Wahabu ng'atandika kwera badda mu kulongoosa kakati nga bamala okugira nga basumagira enjala ebaluma enjala erumye bali nedda ne mukati kisebo kakati ono emmere agifumba agikuuma ye maama emmere yidde ejjula tulyaba emmere ejjula emmere naawe enjala etuluma mama wonga bwaleta emmere imukoleta amazzi neso gwe yange ogenda oleta amazzi maama weesu nga bwagira situagala nnyo kuba nitulwawo maama ng'ajja yeesooka ku mwanjo ku luno mwe muzuukuke mujje muli emimonde saagala nga beetegekera efirimu egenda mu maaso emmere ng'ereetebwa emmere bw'ereetebwa mmere ereeteddwa tugenda maaso n'ekifaananyi baabano saawa ya kujjula mukyala ali mu kujjula banange emiti gya muwogo banange
nagambye emmere ogiwaata wano simanyi oba emmere kiki kati ate abawaasa emimundu ofunemu oti emiti gya muwogo giigyo ate buli obagijjula oba jjo olinamu amaddu emimondo egiyidde egyakyebandula bw'osanga emiti gya muwogo n'ogenda okulira muli enjoka ziri mu kwesoga mu byenda enjoka zitandise omwesoga ebyenda ndagambye genda kwemuke Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 omusuubuzi woyina okujja firimu eno ate kwelusina gye firimu tuli Cornerstone Plaza EF71 efirimu egenda mu maaso emisambwa gitandise okukyankalanya buli maka bazanyira ku bintu by'emisambwa nagamba emisambwa tegimalaga kuba kati sebo gyayingira mu nnyumba ono omukiwala eyatwala akabbo yatwala ebyaffe bali baagabana ssente ono ne ssente yatwala n'akabbo n'atwala kaakati gitandise okwetawulira mu nju gyavudde mu kibira emisambwa gyavudde mu kibira ono aba yeebase agenda okwetegereza ndaba bubi ne bateekawa agenda okuddamu ak'obwandasitandi agenda okuddamu ak'obwandasitandi sooka olindeko akabbo kano nakateeka wale ate kanonye eki wano mbulire kale nga tatandika kuyita muganda we empombere yalowooza muganda we atandise ozanyira kabbo lwaki ogye akabbo kange gye nakatadde nnyini nagambye akabbo kange nkakweka wali eri nkatereka bulungi ate gw'omala gakateeka mu buliri yagala kayingiremu ebiku nze sinnakakwatako ate gwe weeregera mu olutolo wawesulwala nnyini okwata walayo etali bibyo gulabe efirimu egenda mu maaso ate nja kugamba maama okwata ku bintu bya banno naye omukabbo kano ne yakajja mu kibira era bukyanga akaleeta tamanyi na kikalimu akabbaako takabikulangamu ye ali awo awoza kabbo kaakano tugenda okudda erudda Suzaana ava ku ssomero ye mmwala ali ku kyalo kuno atambuza abalenzi akannaginagi kati ogenda okuddako eno kijwete ali eno ali mukuula muddo mu lusuku kijwete efirimu baby owaayi Suzaana ng'okomyo bangu munange bangobye naye batuyambye ate baba butakugoba nandikulabyeko dde ali mukola bitooke ye kijwete jekanange mwana gwe neyongedde okwagala banyala nkwerekereke waka lwakuba kitammwe eringa eyali ennumba nagatufaayo tugenda omperekere ne tuntuusa bakomanyi kitange mukambo kamala kale kijwete ayagala nnyo omuwala ono Suzaana ng'atandika muwerekera kijwete abadde mu byannimiro n'abivaako wuuyo ng'amuwerekera amutwalaka njagala olabe tekisoboka nze njagala kweka yabberawo ekyonyimbulamu Akabbo tugenda maaso ne firimu kadi ng'amugamba ayagala lekendi buli kimu kyonna kyetegekera kubanga bwe bali bakuze ate kijwete awula ayagala kuwasa ebyaffe mwabitwala muli batwazi babi nnyo mwatwala ebyaffe kati kano keebase wano kumbe kaloota be kaloota emisambwa wangi obadde kiggwa aliva mu kino talinga jjinja akabbo kali gwe wakajja mu nju sina kyenkagaza era akabbo ko sina kyenkatwaza era sina kyengenda kakozesa sina kyenka
lwaki ndoota Akabbo nga bakabaka n'akomawo. Akabbo weekali Akabbo weekali kalinga tutajja Akabbo kano ne sente ndosa abakazi abadde yeebase n'alaba abakazi agamba babakabaka Akabbo batwala ebyabwe simanyi bazeeyo ebyabwe simanyi sente mwagabana kale mwagabana ffe mwatuleka tuli baavu tugenda obaavu waze ate musimanyi kana omuwala Akabbo n'akakanyuga nkeyambudde sina gafuna birooto byantiisa yakakanyuga bagambye kazzaayo ekirooto kibadde kyakuzaayo ate omuwala akanyuze bukanyuzi. Tugenda mu maaso kali waliwo ava ku luzzi gyatambula mpola owange naŋŋambye ntuule mu ovakedo gy'okundaba oli kuki yekijwete weyawerekedde omuwala baateesezza otandise ebintu by'okunnimbalimba ebyo olinga atayagala kunzijjamu ng'entofu kantuuse amazzi nzije. Kijwete bamugambye atule mu ovakedo omuwala bw'ava ku luzzi agenda kuleka nti amulaba Suzana ng'atambula Kijwete ng'agenda mu nfu. Enfirimu egenda mu maaso eyakanyuza Akabbo aba ava mu nju ennaku zino afuna otulo twakumukumu. Akabbo ke yakanyuze kaakano yalowooza Brian yali mumuzanyisa n'akakanyuga buto mu kifo ky'okuzzaayo mu kanyuga kumbe buli wakanyuga akanyugira mu mitima gy'abali. Okay. Kijwete ali ku bulinzi. Kijwete tanimba kamulinde ali mulaavu Kijwete ali mulaavu ng'alindira mu nfo. Firimu bagiyita Akabbo. Firimu bagiyita Akabbo. Tugenda maaso. Tugenda maaso. Muwala yannimbye. Yeah. Banango maze nojja nentuuka. Ewa maze notuuka. Ogize ovuddeyo otya? Tewali akulabye. Tebakulayo ng'ojja omanyi kitaawo mutya w'amagye. Buli wayogera bw'ati ebigambo ebimuvaamu abanga wakaddaala emmundu. Ayogera alinga mmundu azi. Ngoyini kati jangu. Sooka ojje. Kaakati abaatwala essente. Leeta ebyaffe mutwale ebyaffe mwagabana mugabana kimwe mwazikola muligabana n'okufa muligabana emiggo muligabana okutugwa ligabana eddooka lireete kundi mugabana byani leeta ebyaffe mutwala byani mugende nga museka mwatwala ebyaffe ssebo byabbiza. Waliwo ekirooto ng'okifuna oli akutte mukundi nangi ebyaffe ebyabwe ki biki ebyabwe baani bo baani abo babano Kichwene Abala baby Kelly's. Mwana gwe nkwagadde. Nena ekino ekiviri lwaki? Kino ekiviri gy'okisaleko wenna ofaanana ŋŋaayo gisinga luba. Ezo si z'abayaaye. Ezo enviri zikulabisa bubi. Manyi. Mbu si muyaaye ogenda okwetegereza. Oyo si taata. Ogenda okwetegereza omusajja ajja tufudde. Kitaawo buli gyanywa sigala kumbe ono alina kulaadi.
agenda tutta bw'atulaba bannange wuyo asoose kwakali mu kwekoleeza wanaakolera tagenda kuzikira agenda tutta busife tuwedde Si dad. si yeye taata omwana abadde amanyi kitaawe Sigala. kumbe mulala ali mu kweyokya mbadde manyi kitaawo Nze ngenda wakande. kati ddiru ekomye Ndekaba. tumalirize ekyakulesa ekyo ekyebikira ekizze si kyalina apatayiti laavu y'omukyalo eggwera ennyo mu ttale omwo mu mitale omwo miti muovakedo mu nsiko misooli kati omwala ekyagala kimuweddeko omukulu yuuno efirimu egenda mu maaso bamuyita Salimatiya oligino nemuzi yafunye okwewuunya Budala. ebizibu byatuuse ewaka ewuwe emmere okutandika okulekani yeefumba bwetyo nefuuka emiti mmere nefuuka ekirala ebintu ebifaananako bwe bityo Ngijwamaze okukuba ebijanjalo ajanguleko ebintu byange naye yangu okumbwangu ddala mukyala ayagala babe nga buli kimu bakikolera mu budde omwogironjokera nzije namukyala gyotwala emisooli gino ginjokere abaana nge bakuba ebijanjaalo twala emisooli oginjokere abaana nge bakuba ebijanjaalo efirimu egenda maaso Osibere no nyabo. Bulungi sebo. Osibye. Bulungi. Tala Suzanne oba wali. Tato Suzanne. Taliwo. Nina kola nti agade bamuntu nyako. Obadde omugamba. Anti tata badde agambye ono nzije amabuuzo bayatandise okusuubula ebijanjaalo. Ajja asuubula ebijanjaalo bye. Ezo ensonga saana ye yennyini. Genda nja kumugamba. Kale nyawa. mutaka ng'akomawo taata Suzana yali musuubuzi w'amaanyi Budala. Wanji nyawa. Yuno naye yuno atuuse. Koma. kaakano Budala aba agenda kwe kumuyita sooka omulabire ddala Budala ewaabwe balimi ba bijanjaalo ow'amagye n'akomawo baadde bamuliisa katunkuma ye Filipo omwana w'abandi ku kyalo kuno bamukyoyinza gaye ssentebe waako ne babeera nabo mu nju bamutiira ddala Tata Suzanne tata abadde antumye. kati Budala ng'atandika kwanja nsonga Ebijanjaalo gy'osu. ebijanjalo baadde amaze obbikuba taata n'agamba onoobisuubula Biringa 10 sebo. sawo 10 Kale sebo. njakulaba Omwana oli alyose n'ayogera ku bijanjalo. Ebijanjalo bino ebitudde mu nnyumba lwaki tobijjaamu oba si ekyo n'ozimba ennyumba eyaffe eno n'ogifuula sitowa n'otuva mu bisikire. Gwe watagadde kumanyira. laba olugezigezi kye luleeta Kyakutaza okumanyira. laba omusirikale Bisa ku bulibo. Buno obusula wange. yeeyisanga w'amagye Kule gy'obeera. kati basula ne kawukuumi omanye ebijanjalo bibeeramu kawukuumi obuuko obwo buluma ennyumba yafuuka sitoowa mwe bakuŋŋaanyiza ebijanjaalo Suzana kyava ajja amubuuzeeko Nina kuza kitaawo. baana mwabaaki tayagala talina mirembe gyonna n'abantu bawaka okuva lwe baamulyako ennyama sibeeta no taata ani gw'oleetera amagalo gakulinga ebitiiyo twala eri gasiyawo nkukunalako ngaani taata gyebale wenna oli wano otunula ng'ekikooyi ekyana ne baba nga ozaala buzaazi byanayera ekira kyonna ekirina magezi mbumbuzabuza gya kitulukuka butulukuzi talina kye bamukolera waka n'akyagala buli kye bamukolera ewaka kiba kyakuyomba buyombi efirimu egenda maaso bagiyita Akabbo gye tulaba wano nga sigitegeera nsula ndoota ebiroto sikyebaka oba muyina gye mwasaalimbira gye batasaalimbira kaakani ogenda okudda ewaabano nange sirina kyemmanyi. oba mwabba ebintu bya waliwo ebintu ebitategerekeka ebiri ewaka ebikuba ku nnyumba buli lunaku kusitama ku ono walengerera Akabbo
Akabbo kano emirundi gye yakakakanyuga togibala. Ebintu by'abaana mulina bye mwa. N'addamu n'akakanyuga Akabbo. Ne bakabaka. Akabbo ne bakabaka. Akabbo ne bakazaayo. Efirimu egenda mu maaso. Nsonyiwa mmwe. Ne mama. Nenjala ennuma. Enjala ekuluma? Efirimu egenda mu maaso. Kale mangu oteekeko emmere. Abanno. Awuza njala emuluma. Omuwala ate gw'ogamba nnyoko enjala emuluma. Mwana omuwala. Agenda n'oleeta ku muno. Naawe genda oleete enku tufumbe. Ennyumba kuliko ebikuba ku mabaati ekiro. Waliwo ebigugumbuka buli kadde. Emmere bw'ogifumba tejja. Ekyalo kibeera kiwuuma kiwunya evvumbe. Kyekigenda mu maaso. Ne tuddako ew'omuwala ono. Ye Suzaana. Ava ku ssomero asoma bya mpaka naye buli lunaku bamugoba school fees. Kati aba agenda. Kale nnaye. Manyi munnaye mbaddeko eyo kanga dibowadi. Nosalawo gy'oyimirawo ku kkubo. Awo gonna mukwano munnaye. Uliriza. Munnaye kyentegeeza. Njala obeere mukwano gwange. Kati tokimanyi tuli ba mukwano. So kyentegeeza. Kale kyeŋŋamba nti oyinza okufuna obudde nojja nenkopolayo ku notisi ewake. Notisi? Nze sirina. Nedda. Notisi najjuza dda. Nekyogamba notisi zonna zaggwayo mazima ddala. Zaggwayo. Zirina. Ate kale n'ekirala njagala genda. Ndi mulwadde. You mean you are sick? Yes. Ofunye ku treatment. Ngenda dda agenda kunzijanjaba. Anti kyeŋŋamba. Twandigeze kane nenkwa treatment. Sigenda wo. Just kuyingira mu nju nenkwa treatment nakyo. Omuwala mulwadde baagala muwa treatment VIP. Kiganye. Sijja kukyala. Kyeŋŋamba. Naawe. Omuntu okyalako ewa muno ate oba ogambye oli mukwano gwange jankuwe VIP treatment. Nabo obimanyi naawe. Ogenda okwerekereza. Maama nnyabo. Omuvubuka apadde ki? Kumba alabye akatuddwe. Akatuddwe kavuddewa. Ekyalo kino abavubuka ano gye baakoma okubeera n'eddalu emisambwa gyakisazeeko. Tuddako ew'omusuubuzi akomyewo. Taata kulikayo. Tugenda maaso. Taata sibeera no taata wakabuuza abe wammwe. Taata mpangulu kufuwaya naye ziringa ezitali nviira. Omwana nawo. Omwana akubuuza kati watakubuuza mbu talina mpisa bwakubuuza mbu ataawunyirira akamwa. Naye mwami otusobera. Sebo nsaba kubuuzaako. Mbuuza oba ombuuza. Sibeeta nno ssebo. Eni oli otya? Kakati taata Suzanne. Wulira. Badde ngamba Suzanne mulwadde nnyo. Ndi musawo. Omwana yatandise okulwala wulira. Wasendeza omulamu ponizo omulwadde. Oba mulwadde alwale bw'aba alwala n'alwala ye ani atwalwala n'abaafa baalwala. Ombuulira sente sirina naza kusuubula bijanjalo bifiira mu sitowa. Ekirala. Wulira. Tabudala yaleese ebijanjalo. Kati nga mugabe ebijanjalo Tabudala yabadde abireese. Endala agenda kukola ki? Agenda bireeta. Endebe 10. Ono namugabe aleeta endebe 10. Mbu yaleeseko endebe 6. Kenzije. Yaleeseko endebe 6. Efirimu egenda maaso. Taata Budala yaleeseko endebe 6. Yaleese Kanyeebwa Nambaale Kaseese. Tanziba. Ndaba ebisusunku bingi. Bijanjalo nga baakubanye ebijanjalo. Bagiyita Akabbo. Kati ng'amala okulengera quality gwe baleese. Wulira. Buli kaseera yekyanga bwekyanzi. Jangu. Wuliriza. Ebyani yabigambye. Kati ng'amugamba nazudde nti mukazi gwe watandise ebintu by'okweraguza.
ate nga saagala bintu byakweraguza wano. Ebuuzi wangamba nti wafumba. Luli wafumba ennyama n'ojjula katunkuma nga si mukongole. Nakirabye mukazi gwe olabika weeraguza. Mwali ennyama eyo ne mujja mu nsiibi enjala. Ate nga batta omukaga ewaka wano bwagula kiro y'ennyama abewaka muwuteemu supu. N'ako akawoowo aba abawadde nnyo. Ebifi bya taata kuba ye yingini. Ekintu ekyo kimba by'omutwe. Ono yagamba nange saamanya kiki kyatulansfominga nnyama kufuuka katunkuma. Kenzije yakitegedde omukyala alabika yeeraguza. Ngeni okuyise kweraguza n'ekyo ekigenda mu maaso mu kyalo kuno, kubanga ekyamazima emmere nawaata najja jjula emmere gy'ataategeera, ate nga yali agenze maaso na kufumba matooke. Kati omwami kyakola ng'agamba mpeeyo omugaati, mpa ogwo gw'oba ompa sebo gugwo omugaati. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Richard. Panjima. Gendo lete ddagala lyona. Efirimu egenda maaso. Galonywe. Pozo lonyandete kiboko essaawa zino. Saagala kumira ddagala. Bono onoonya omunywa ajja kubaaga emubiri. Gwe gaana okunywa eddagala kitaawa gy'akutta olabe. Efirimu egenda maaso. Tuba tuli awo nga waliwo omuwala azze. Banne mbalamusizza. Laba ono bw'atunula atunula ng'ekigagi. Kali ng'asaba ku mazzi ag'okunywa. Muyise tebamumanyi, amazzi tebagamma. Abantu bakyama n'osabayo ku mazzi ag'okunywa obundi banywako. Yenga omutunulira nnyo simanyi omumanyi. Ogenda okwetegereza ge batumye amazzi ali mu kwetegereza agasaba. Kyava aleeta. Kyandi tekirina mpisa kikunukiriza bukunukiriza kiringa ki. Wamma kwata. Kyava agassa wansi. Agasabye n'asooka abeetegereza. N'atandika okutabula amaaso. N'atandika okuzoola. Oli bamugaa kunywa mululuuza baaganye omutwala mu ddwaliro. Mbu mulwadde. Eyasaba amazzi ogenda okwetegereza. Eyeetegereza. Amazzi. Amazzi. Agafudde musaayi. Ako kabonero kakambwe nnyo. Omusambwa ne gubeeyoleka. Gubanja. Tetwagala kutumanyira mujja tuwa ebyaffe temutumanyira. Awo tugenda otandika ekitundu ekyokubiri. Embeera nga eyongedde okutabukira ddala. Akabbo nga kafuuse akabbo. Nagezi genda mu MK Majestic Plaza level 5 duka liri mnana woino kuleka ndio subula filimu eno. Ozine matundiro gonna ga filimu mu Uganda. Abawagire bina Uganda tubagala nnyo. Gwe tugenda kutusaka ekitundu ekyokubiri. Bino byonna biri mu kitundu kyakubiri. Tulabe ludaba gye bigwera. Akabbo patu.
genda mu Bamirandira Herbal Research Center bakuyambe ku ndwadde ezikuluma. Balina eddagala lye bakola okuva mu miti, ebikoola, ebibala n'emirandira. Balina man power ngali abasajja abeegaya gwe w'omusujja, kabotongo, pressure, sukaali, kumyuka mimwa, kulumizibwa mu ndira, alusa n'endwadde endala, gwalina ebiguuna, obuwere, namusuna, ennoga, kisipi, gula ebizigo bya Bamirandira Herbal Jelly bikuyambe ku nsusu. Olinya takisi zigenda ebulenga vira mu kuseegu ya stage olwofune boda ejja kutuusa bulungi ku Bamirandira Herbal Research Center. Bw'obula kuba essimu 0772 562 10 0772 562 10